Mukama waffe omulungi yeebazibwe, mbalamusizza enkyene olwaleero pulogulaamu yaffe eno. Obulokozi kye ki? Kibuuzo kiringa nga kibuuzo era nga kiri mu ffoomu ya kibuuzo kubanga obulokole buno oba obulokozi buli muntu alina engeri gy'abufunamu. Omulala ayinza okubuyita okusaasirwa, okukyalirwa, okubikkulirwa ekisa kya Katonda. Gwe nga bw'oyinza kubanga ffenna abaalokolebwa ekisa kya Katonda buli muntu alina engeri gy'amusinkanamu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, okumusinkana n'okumutaasa n'okumujjuna n'okumuyamba. Pulogulaamu eno yaweebwayo Management Salt Media era tubeera wano buli lwa Sunday kugabana ekigambo kya Katonda n'essuubi. Nze Musumba Kayiza Edward Luyimbaazi nga nze mbeera okulala mu management okwanjula pulogulaamu eno. Enkyene naye twebaza ekisa kya Katonda olw'omuweereza eyakedde mu matulutulu okubeera nga yatuuse dda ate twogere ku bulungi bwa Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ejjuba mu Bikola Batume Essula 8 omusajja ono yajjanga lunye okusinza mu Yerusaalemi naye kwolaba addayo ekisa ekyenjawulo ne kimusisinkana. Kyenzikiriza n'enkyene ey'olwaleero eri omusajja n'omukazi agenda okusisinkanibwa ekisa ekyo kikujja w'obadde olabira ate kikutwale Katonda w'ayagala omutegeerere era omumanyire. Njagala okusaasira abantu bonna abayise mu kusoomoozebwa, bafiiriddwa, mulwazizza, mufunye ebintu ebibasoomooza mu ngeri enjawulo. Naye njagala obbawonga eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna yagamba Matayo 11:28 agamba mujje gye mmwe mwenna abakooye era abasoobereddwa nange n'abawummuza. Oyo atuyita okutuwummuza alina byonna ate amanyi w'oyita. Kristo Yesu yayambala omubiri alokole abalina omubiri era byonna yabiyitamu, bye tuyitamu byonna yabiyitamu asobole okutuwa essuubi, asobole okukakasa tewali n'ekimu ekikwaŋŋanze ekiteeka okuzikiriza kubanga byonna byamwaŋŋanga ate n'abiyitamu ng'ayambadde omubiri guno, n'alumwa enjala, n'akoowa, n'awaayirizibwa, n'agenda ne mu ntobe y'emagombe naye n'avaayo olw'ekigambo kya Katonda. Byonna bye tuyitamu tugenda kubeera banguzi okukirawo. Kristo Yesu njagala twewombeke tusabe. Taata omutukuvu wa Isirayiri, twagala okukusinza n'okwebaza enkyene y'olwaleero gwatuwadde ekisa okubeera abalamu tusaba butukuvu bwaffe n'olw'ekisa kye kingi. Katonda kitaffe omutukuvu Mukama wange Taata tujja gy'oli nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna twonoona mu kulowooza, mu kuloota, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Mukama wange Dawudi agamba nti anayinza okuyimira mu maaso go n'asinga omusango naffe tugusinga. Naye gw'osinga byonna kabaka w'abakabaka era mukama w'akabaka. Kyenva nsaba Taata enkyene y'olwaleero tugabana ekigambo kino obeereko gw'okwatako, obeereko gw'osinkana, obeereko gw'oluŋŋamiza mu kkubo lino ery'obulokozi. Kabaka w'abakabaka Katonda kitaffe omutukuvu, kabaka w'abakabaka agamba nti kye kirungi kisiima mu maaso ga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Kitaffe ayinza bonna nga tubuulira naffe Mukama wange Taata ayinza bonna Mukama teekeko Mukama wange tuwa amafuta agatali g'abantu ag'obwa Katonda abantu nga tugabana ekigambo kino kibeere kya ssuubi. Waliwo abali mu malwaliro ng'eyo gye bakwatiddwa, waliwo abali mu makomera ng'eyo gye basibiddwa, waliwo abali mu nvuba ddala nga tebamanyi ngeri gye bazivaamu, naye ekigambo kya Katonda ekiramu Mukama wange Katonda kitaffe saba ayinza bonna Mukama ogamba nti laba omukono gwo ogw'amaanyi teguyimpawadde n'okuyinza ne kutayinza, n'okutu tekuggadde n'okuwulira ne kutawulira. Era ogamba Mukama wange Taata nti munaasabanga okusaba kwammwe eri nze nange naakuwuliranga. Taata tusaba eri ggwe Katonda omulamu, tujja eri ggwe Katonda ayogera, tujja eri ggwe Katonda akola. Katonda kitaffe omutukuvu eyalaba mu kisa kye kingi omusajja ono ng'alafubana ng'atakabana okujjanga okusinza kwolwo n'omuwa essuubi ery'ekigambo kya Katonda. Naffe ebigambo nga twogera ekigambo kyo Mukama wange nti babeerewo afuna essuubi ery'obulokozi. Mu Kristo musabidde, amen. Nziramu ggwe yakatwegattako, nziramu okwaniriza pulogulaamu gy'olaba obulokozi kye ki eyaweebwayo Management Salt Media era buli lwa Sunday tubeera wano okugabana ekigambo kya Katonda. Omuweereza Mukama gw'aba aleese, gw'aba ategese kugabana n'enkyene y'olwaleero neebaza Katonda. Tulina omusumba aviiridde ddala eri wala nno
ddala naye nga yakedde matuutulwa okujja okugabana essuubi eddamu obulamu ne obulokozi obwa Kristo Yesu omwana atono obulamu. Tusoma tukwaniriza abantu beyanjulire ate obalamuse Mukama k'omukisa. Amiina. Neyanze omusumba wange Kayizi, Mukama otwera omukisa. Omusumba Alex mwebaze okuva eri Antonde, ekkanisa eyitibwa Christian Evangelical Church. Tusangibwa ku luguudo lwa Kooki wansi awo kasita otuuka ku Nayikondo n'ovaawo n'otuuka ku petrol station eyitibwa Ripa Oil. Mazima oba otulaba era oba otuwulira. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka enebeere Sande yo ey'ebyamagero byo, esande ey'okulokoka, ey'okukyuka, ey'okumanya amazima mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusanyuse okulaba okukyaza omusumba Alex. Tugenda butereevu mu kigambo kya Katonda bikola watume essuula 8. Tuddiŋŋana essuula eno kubanga buli lwa Sande tubeerako omuntu atwegattako for the first time ng'ayagala naye okutegeerera ddala kitandika kitya ate kigwerawa. Kitandika na kigambo kya Katonda era ne kigwera mu kigambo kya Katonda. Bikola watume essuula 8 tugenda kusoma ku Banyulwa 6. Kigamba nti naye malayika wa Mukama n'agamba Firipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiika obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza. Ekkubo eryo lya ddungu. N'agolokoka n'agenda. Kale laba omuntu Omwesiyopya omulaawe, omukungu wa Kandake kabaka omukazi ow'Esiyopya yali omuwanika w'ebintu bye byonna, yali azze e Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu ggaali lye n'asoma Nnabbi Isaaya. Omwoyo n'agamba Firipo nti gusembera weegatte n'eggaali eryo. N'adduka na Firipo n'amuwulira ng'asoma Nnabbi Isaaya. N'agamba nti obitegedde by'osoma? N'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo andagirira. Ne yeegayirira Firipo alinye atuule naye mu kifo awandiikibwa we yali asoma we wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga, era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika. Bwe kityo teyayasamya kamwa ke. Mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi. Omulaawe n'addamu Firipo n'agamba nti nkwegayiridde. Nnabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? Firipo n'asamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi. Omulaawe n'agamba nti laba amazzi. Kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo n'agamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna kirungi. N'addamu n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira. Ne bakka bombi mu mazzi. Firipo n'omulaawe n'amubatiza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amiina. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitunnyonnyodde bulambalamba era kati ky'omusajja ono eyali omukungu, eyali omuwanika owa Kandake, nga Kandake ye kabaka omukazi w'Obwesiyopya, eyajjanga olunye olutata olubeerera mu Yerusaalemi ng'azze kusinza Katonda. Tajja kusuubula, tajja kukyala, n'ajja papasire kusinza Katonda omulamu. Naye kwolaba addayo
asoma omuzingo giyite Bayibuli ogw'ekiseera ekyo essula ya Nabbi Isaaya essula ya 53 ewoogera ku Yesu. Ebigambo bino byasoma bimutabula, yatwalibwa afuna okwebuuza ng'ate tewali amunnyonnyola. N'agamba ono y'ani ono? Ebigambo bino byani? By'ono abyogera bya muntu mulala byani? Omwoyo Omutukuvu n'alaba okuyaayaana, n'alaba okulafubana n'okutakabana, n'asinkana Firipo. Omugamba weegatte ku gaali. N'agamba Firipo nti golokoka. Firipo n'agolokoka n'amugamba ogenda kutambula bw'oti, ekkubo lya ddungu lya musenyu naye ly'ogenda okuyitamu, ogenda kusinkana omusajja. Naye gw'agamba okusinkana yagenze dda, ali ku ggaali edduka emisinde emiyitirivu, mpenkoni of that time ey'ekiseera ekyo. Naye Omwoyo Omutukuvu alaba okuyaana kw'omusajja ono ng'alina ebibuuzo ng'enkyene ey'olwaleero. Omwoyo Omutukuvu, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, alaba okuyaana kwo gwe omusajja gwe mukazi gwe, alaba nga ky'olimu ekyo w'oli awo essuubi ttono, akikooye. olina ebibuuzo by'obuuza, bye weebuuza tolina agenda kuddamu. Omwoyo Omutukuvu kyavudde atuleeta enkyene y'olwaleero, atuleese, kyava ateekawo pulogulaamu eno enkyene okusinkana buli musajja na buli mukazi. Era y'ensonga lwaki nti buli lwa Sande lwe tubeera wano wabeerawo akwatibwako, wabeerawo akyusibwa, wabeerawo awonyezebwa, wabeerawo alokolebwa, wabeerawo aziba obujja olw'ekigambo eky'obulamu kino kye tugabana, ekigambo eky'essuubi. Kigabano eri ani? Oyo ayaayaanye. Omusajja ono yayaayaana, n'agamba ani ayinza okunnyamba nga tewali. Era ayaniriza Firipo nga tatunuulidde endabika ya Firipo. Ayaniriza Firipo kubanga Firipo alina ekigambo ky'ayogedde nga kinene nga kizitowa, kubanga Firipo teyali mu Ethiopia, Firipo yali mu Yudaaya. Naye ayimusa eddoboozi ery'omuwanguka n'amugamba, by'osoma ebyo obitegeera? N'ajja amaaso ku by'asoma n'abitunuuliza Firipo. Firipo addusa bigere, atuyanye, ajjudde omusenyu, naye alina obuvumu obutabangawo. Motoka gy'agendamu, omusajja ono n'agamba driver n'ayimiriza empenkoni ye, neyeegayira Firipo. Bayibuli agamba neyeegayira Firipo. Tatya bali mu ddungu, tewali muntu yenna. Tatya omusajja ono yandiba omutemu, atunulira security gy'alina ng'emala, naye alaba omusajja ono alina ky'atalina, alina obuvumu obutali bw'abantu, alina ekisa eky'enjawulo, era alabika is on a mission, atumiddwa lwa kigendererwa. Naffe tutumiddwa lwa kigendererwa enkyene olwaleero okugabana ekigambo kino eky'essuubi, okugabana ekigambo kino ekigenda okuzza obulamu bwo. Oyinza okuba nga olina obugagga. Omusajja ono yali mugagga taata, yali muwanika wa Bwakabaka. Oyinza okuba nga ggwe oli w'amaanyi ku kyalo awo, oli w'amaanyi mu zooni awo, oli w'amaanyi ku nnyumba ezo ze bazimba z'osulako, ku kalina eyo gye weeyagaliramu. Naye ono yali mugagga, yali muwanika wa Bwakabaka Bulamba, ng'obugagga bwonna obw'Obwakabaka bwonna yabukontrolinga, naye yalina ky'atalina. Tiyalina kumanya, tiyalina kutegeera, yalina embalaasi, yalina ennyumbu, yalina gold, yalina silver, yalina garnet, yalina granite, yalina buli kyabugagga kyonna ky'oyinza okulowoozaako. Amayinja ag'obugagga bwonna, obugagga bwonna obw'omu ttaka, obugagga bwonna obw'eggwanga eryo bwonna bwali mu mikono gye. Naye yalina ky'atalina, tiyalina kumanya. Yalina okumanya
yali talina wadde eggaali, yali talina wadde endogoyi, yali talina wadde ennyombo, wadde embalaasi, naye yalina ekigambo kya Katonda, yali addusa bigere. Mukama atutumye ekyene olwaleero okugamba n'ekigambo eky'essuubi, okugamba n'ekigambo eky'obulamu. Kakkana omusajja ono yakkakkana n'ava mu bitiibwa, n'ava mu security eno eyali mwetoolodde, ne yeegayira Firipo alinye atuule naye. Gye yali ava yali akomye mu luggya kubanga yali munnaggwanga nga takkirizibwa kuyingira munda mu yeekaalu. Naye ayaniriza Firipo n'alinnya eggaali lye n'atuula wamu naye. Nsaba enkyene y'olwaleero gw'atwaniriza mu ddiiro lyo, atwaniriza mu nnyumba yo, atwaniriza awo w'okolera, w'otulabira, w'otuwulira, okkirize ekigambo kya Katonda enkyene y'olwaleero nga tukigabana kubanga kye kigambo eky'essuubi, kye kigambo eky'obulamu. Obulamu bwo buteekwa okukyusibwa, oteekwa tubuulira Kristo Yesu omulamu eyayambala omubiri alokole abalina omubiri. Eryali eyo ng'okwatiddwa ng'osibiddwa olina byonna, naye waliwo w'oyita nga wazibu, w'oyita nga totegeerawo, okoze byonna, ofaayo nnyo nnyo nnyo, naye nga byonna by'ofaayo bijjukiza bujjukiza. Kyeri omusajja eyeetaaga ekigambo kya Katonda. Era ensonga lwaki Mukama atutumye enkyene wala okugamba n'ekigambo kya Katonda owooluganda. Haleluya. Musumba abadde oyogera wano naye ndaba ng'omukyalo ono ali mu maziga, ali mu ddiiro lye naye ng'ali mu maziga ng'agamba mpitawo ntya wano, ani ayinza okuntaasa nga akawunti agirina, essente azirina, abaana abalina, naye waliwo kyatalina. Ng'agamba kino ani ayinza okisobola? Tukuleetedde akisobola. Nga sinze Alex, si musumba kayizi, naye ng'omusajja ono bamuyita Yesu. Yali ono mu Ethiopia, yali alina ssente ng'alina byonna, naye ekigambo kyali kimutabudde, n'apaakinga emmotoka n'asoma ekigambo ne kimukalubirira. Bambi yali alina eddiini gy'asoma, bambi baali bamuyirayira dda amazzi, naye bw'amala okutegeera ekyokukola agamba lwaki amazzi nga gaagana amangi, lwaki tombatiza? Naawe osobola nga bakuyiwayoko amazzi, bakolakolako dda emikolo, naye omugaso oguliwo gwe guno nti amazzi amangi ogeetaaga. Weetaaga kubatizibwa mu mazzi amangi ng'Omuethiopia ono bwe yabatizibwa mu mazzi amangi. Weetaaga Katonda akubambulako ekyo ekyakukwata. Mbadde musumba ng'ayogera, nzijukira omusajja omu yali omwavu, Katonda gwe yamala okuwa essente, naye kino kye kyali mu ye, yatambeyanga amata, naye amata gano yabeeranga ne lita 10 ey'amata entuufu, ng'ase n'amazzi lita 10 endala ng'agitabula mu mazzi gano ng'aweza lita 2, n'atunda amazzi lita 2, amata lita 2 agayungiddwamu amazzi. Ekiseera bwe kyatuuka n'afuna ekidomola n'akiyuwamu ekidomola kirala, n'afuna lita mekani bw'atyo, agaga amata Katonda layisi gatambula gaggwawo, n'akola ssente, n'afuna ente 10, ente 5, ente 10. Bwe yafuna ente 10 n'agamba kanve mu ggwanga lino ŋŋende muli ewaffe. Bwe yagenda ewaabwe kino kye kyaliwo, ente zonna zaali zirina okusomoka ennyanja azitwala ewaabwe. Bw'atuuka ku nnyanja afuna abacuba, afuna abamanyi ozigoba, ne bazigoba. Bwe zaatuuka mu nnyanja ye yayambuka n'azirindira mitala, ente 50 zonna ne zifiira mu mazzi, ne basomokako ente 50. N'akaaba amaziga n'agamba Mukama ki kyonkoze? Onkubye omuggo, ente zange 50 ne zifiira mu mazzi. N'agamba oba bazigobye obubi. Yali akyali awo n'atwalirwa ng'otulo mu dakiika entono nnyo. Eddoboozi ne limujja nga limugamba nti ente ezaava mu mata g'amazzi zizze mu mazzi, ente ezaava mu mata amatuufu ze osigazizza. Kakati bino bye njagala okubuulira, buli kyokola ku nsi ekyava mu mata gali original
ojja kisigaza. Ate ekyava mu mazzi kirina okudda mu mazzi. Bitegeeza ki bye njogedde? Oyinza obanga tobitegedde bulungi. Buli kibi ky'okola ku nsi, Bagalatiya atugamba nti buli ky'okola ogenda kisasulwa nga bwe kiri. Kyova olaba Abaganda bano bamusumba Kayizi bagamba basanga okola omulimu agamba gyebaleko. Kitegeeza ki? Gyebaleko kigamba nti gyebaleeko. Egyo emirimu gy'okoze leero gyebaleeko ggwe. Bwe giba mirungi gyebaleeko, bwe giba mibi nagyo gyebaleeko. Kakati okoze emirimu ki egigenda okukuweesa omukisa? Abalala bafuluma okugenda okusaba ne Bayibuli zaabwe ku lunaku luno olw'Essande, gw'ofulumya bbaafu ya ngoye kwoza n'akulagira abakozi byakola. Nze kogerako naawe nti Katonda yasindika Firipo yatusindise naffe leero tubeeko kye tukuyamba okitegeere nti bw'okola obulungi ogenda kusasulwa bulungi, bw'okola bubi ogenda kusasulwa bubi. Waliyo olunaku olw'enkomerero nga luli olwafena terunatuuka, waliyo olunaku olwo ng'omuntu omu. Olwo olunaku terugenda kumanya maama wo bw'ali, terugenda kumanya taata wo bw'ali, terugenda kumanya geeti z'ogadde, enzigi z'osibye okugenda mu nnyumba okwebaka. Olwo olunaku terugenda zimanya, naye lukusanze oli otya? Lukusanze nga eddagala lye wateeka ku mulyango lugenda kulubuuka. Olunaku olwo lubuuka ebikondo, ne lubuuka eddagala, ne lubuuka buli kye wateekayo, ne lukusanga ng'oli mu kayumbako mu kasengeko. Kankuwa ekyokulabirako nti ennyumba mw'oli ekubuulira enjiri buli lunaku nti nsonda nnya ekulinze. Essuuka gye weebikka erina ensonda nnya, zitegeeza nti nsonda nnya ekulinze. Teri muntu gwe wali waziise mu ntaana ya ssaako, bamuziika mu nsonda nnya. N'ennyumba gye tugimanya nsonda nnya. So manya nti olunaku lwo lwa nsonda nnya lukulinze, oteketeke bulungi obulamu bwo, kubanga Yesu agamba nti yajja okukulokola. Ekyaleeta Yesu ku nsi yajja kulokola abantu na kunoonya ekyabula. Oyinza kuba ng'oli omu ku baabula, Yesu ng'azze kutaasa. Lunaku lwa leero si lwa nkya. Era bwe tumaliriza enjiri eno oli mwangu nnyo wakwambala sipiidi, era wayambadde nadda ogende ku kkanisa y'abalokole obagambe Musumba Kayizi anjatuzza obulokozi, nze ndokose, sikyadda mabega, bye mbaddemu byonna bivuddemu. Ono mu Ethiopia yali alina eddiini ye, yali nno ng'akusingako muganda wange gwantunuulira, kubanga oyinza wanga mu nnyumba tolinamu Bayibuli, naye yali alina Bayibuli, alina ekitabo ekitukuvu akisomye, liganye omutegerekekera. Naawe alina Bayibuli, so wanga ogiyina nga tolina n'abacwezi, ng'olina Bayibuli, ng'olina ebitambo, olina biki, olina ebibbo by'abalongo, tekuyambye. Tuzze kukuyambako enkya ya leero otegeere nti essande eno ssande ya kyamagero kyo eky'okulokoka mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Musumba Kayizi, olunyiri luno olwa 30, Bayibuli lugamba nti n'adduka Firipo n'amuwulira ng'asoma Nnabbi Isaaya, n'agamba nti obitegedde by'osoma? Obitegedde? Eddiini yo gy'osoma ogitegeera? Abisoma naye nga kutegeera talina. Twakwatanga amateeka ne tugakwata bulungi nnyo, etteeka eribbereberye, etteeka eryokubiri, etteeka eryokusatu, naye nga olufuluma bw'oti essinzizo nga by'otandikirako byennyini. Kitegeeza ki? Nti ono omwoyo yawwa Firipo amaanyi agende yeegatte ku ggaali. Oyo omwoyo tabaawo alimiriza ekibi n'omusango. Gwe tukuleetedde olwaleero ti omwoyo omutukuvu ono akulumirize, ayogereko naawe, agane n'ekyo watuddemu nga kibi. Ennyumba oli mu kugizimba naye biki by'otadde mu musingi? Ennyumba amatafaali mu gakuba naye biki by'otaddeyo? Ssaala ki gye weetaaga? Biki by'ozizika mu miryango, by'otadde mu kisenge? Weetaaga okumanya nti byonna ebiri ku nsi ogenda bireka, ogenda weka bwannamunigina. Ate n'Abasiraamu bansanyusa, tebakukkiriza kugenda na lugoye lw'abantu. Era ne bwasanga nga wakafaawe azikwambula n'agamba olina okugenda bw'oti, kubanga wava mu lubuto. Kino Musumba kankibagamba abantu abandaba bano,
omuntu bw'aba azaalibwa kuva mu lubuto lwa maama we azaalibwa nga mutukuvu, taliiko musale gwonna ku bulamu bwe, taliiko sapule mu bulago, taliiko kabonero ka kintu kyonna. Kitegeeza azaalibwa mulungi, n'omutuma n'amannya ge nga malungi. Naye laba Setaani wajja mu nnaku 8 balina okusala, manya mu wiiki mmeka tulina okukwambaza sapule, manya mu nnaku mmeka tulina okukwambaza bino, n'emisale ne gifuka emisale. Kakati gwe eyamuteekako ekyo eggulu ligenda kukubuuza, watandika ddi okwonoona omuntu gwe twakuwanga mulamu mulamba? Mukama yeebazibwe. Omusumba atinye najja okugamba n'ekigambo kya Katonda. Mukama alekisa kuba ennyo omukisa. Nga tugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda, Musumba nkwebaza, oyogedde bulungi nnyo nti omuntu akola byonna by'asobola mu kufuba kwe. Birungi nnyo okufuba, naye okufuba bwonna butaliimu. Omusajja ono nga tugenzeeko osuleddako ya 10 Bikola tume sura 10. Ngabo omusajja naye teyali mu Yudaaya, yali munnaggwanga, ate ye yali mufuzi nga yajja kufuga bano. Ono yali mufuzi w'amatwale, naye ng'ayaayaana ayagala nnyo Katonda. Mu kutegeera okwa bulijjo wandigambye nti omusajja ye yali mutukuvu, naye so eri Katonda, eri ye mu ndowooza ye. Naye akkiriza okugondera ekigambo kya Katonda. Enkyeni olwali abooluganda nga tugaba n'ekigambo kino eky'essuubi, nkusaba okkiriza okugondera ekigambo kya Katonda. Oyinza okuba nga olina bingi by'okoze, olina bingi by'owaddeyo, naye nga si mu kutegeerera ddala Katonda, kufuba kw'omuntu. Naye Katonda ng'alina kyakwagaza, alina kyakuvunaana, alina kyakubanja, kubanja bulokozi. Obulokozi kirabo kya buwa. It's a free gift. Kirabo kya buwa ekikuva eri Katonda. Bw'omukkiriza, bw'okkiriza Kristo Yesu, oba otutte ekirabo ekyo. Tusome mu Bikola tume sura 10. Bayibuli egamba nti bwaliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koloneeriyo, omwami ow'ekitongole kyayitibwanga Ekitaliyaano, baali bafuga Isirayiri, omwegendereza, atya Katonda wamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu, nga ku ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira n'amugamba nti Koloneeriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugabako birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yopa, oyiteyo omuntu Simyoni erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyazibwa omuntu Simyoni omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Malayika eyayogera naye bwe yagenda, n'ayita abaddu be 2 ab'omu nnyumba, ne sserikale atya Katonda mu abo abamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo ebyo byonna, n'abatuma e Yopa. Omusajja ono Koloneeriyo, omwegendereza omukulu, atya Katonda, omufuzi, naye ayagala abantu bano bafuga, abayamba, ababudaabuda, aziika, abawambe, abasumulula, bamuweera obujulizi. Si mu Yudaaya, naye ayagala eddiini n'Ekiyudaaya. Katonda n'amutunuulira nga byonna by'akola, byonna by'afuba bijjukiza nti eriyo Koloneeriyo eyeetaaga obulokozi. Era gwamutumira mubuulizi wa njiri ey'obulokozi.
omusumba w'abalokole weebale nnyo mpulira abuulira ku kuruseedi abuulira mu malwaliro abuulira mu makomera abuulira ku nguudo ti Yesu alokola era awonya ogwo amutumira ate naye teyagaana nze nga nkoze ebintu bingi ate kakati ono gwe bantumira nga simusinkanangako nga simulabangako eno gye ndi nga nayo mbadde nteredde bulungi ategeera nti waliwo ekisa ekyenjawulo Mukama kyayagala awulire era ategeere okuva eri Simoni Peetero Mukama atutumye n'ekyene olwaleero okwogera naawe nga ffe ba Simoni Peetero abaliwo ab'olunaku n'olwaleero okugamba n'ekigambo kino eky'essuubi eky'obulamu tumanyi nti olina gy'okuŋŋaanira weebale nnyo okuŋŋaana olina bingi n'ebyokoze okoze bingi Mukama akuwe nnyo omukisa naye byonna by'okoze bijjukiza nti weetaaga obulokozi bwa Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu era nga ffe tuzze n'ekigambo eky'obulokozi ekigambo ekisumula ekigambo ekyokumanya ekigambo ekyokutegeera ekigambo eky'obulamu obutaggwaawo Kristo Yesu yatambulanga ng'awonya endwadde n'obunafu bwonna ng'abuulira ekkubo ery'obulokozi era nga yekkubo ery'obulokozi yennyini agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu era akukakasa nti teri n'omu njagala okkirize njagala ofumitize ebigambo bino Yesu agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu Yokaana 14:6 teri n'omu ajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze kakati biro byonna byonna ebirala byonna birungi nnyo naye tebikulokola tebikutwala mu ggulu tebikujja mu buwambe tebikujja mu busibe osigadde oli mu busibe akujja mu buwambe akujja mu busibe ye Kristo Yesu omwana wa Katonda Haleluya kubanga agamba nti alina omwana alina obulamu atalina mwana alina bukaawu abuyita wrath alina busungu bwa Katonda kati enkyene ey'olwaleero bw'okkiriza okuwulira ekigambo kya Katonda n'okikkiriza n'okkakkana omusajja ono omulaawe talina kyeyewolereza nakyo tinze ssebo ne gye nva nga nva mu nsi ndala nga ntambula olugendo lunene nga neeweereddeyo ddala nzija n'ebirabo mpaayo nnyo era njagala nnyo Katonda akkiriza nti alina kyatategeera alina kyatamanyi alina waakwatiddwa alina waasibiddwa ayaayaana naye si mu kutegeerera ddala Katonda ng'alina okutegeera ddala Katonda ye Filipo talina bya bugagga bino birabikako ebiri physical talina nakyalina alina suubira kigambo kya Katonda nti Katonda bw'agamba nti golokoka agolokoka bw'amugamba nti sembera asembera bw'amugamba nti dduka adduka na mbiro ebyo abirina obugagga talina naye alina obugagga obw'ekigambo kya Katonda naye ono alina obugagga ate mwavu mu kutegeera Katonda alina bino ebikwatikako ate kino ekyama the mystery ekyama ky'obulokozi takirina kyono kyetuze nakyo enkyene olwaleero eri omusajja n'omukazi ali eyo weeteeketeeke gulawo yaayaana okutegeera nti kino kyekisuubi ekigambo kya Katonda oyinza okuba nga olina obugagga bulungi bambi obugagga bulungi ono gwe tusomako omusajja ali mufuzi naye ng'alina obugagga n'ono gwe tulaba Omuesiyopiya yali mugagga naye nga mwavu mu kigambo kya Katonda n'ono omusajja gwe tulabye omusajja naye nga naye yali mugagga nnyo bw'atyo naye nga talina kutegeera ekigambo kya Katonda naye alina okutegeera ku kigambo kya Katonda alinganga anyoomebwa naye nga alina essuubi era n'essuubi etuze nali enkyene y'olwaleero nti bw'oggulawo n'okkiriza Kristo Yesu obulamu bugenda kukyuka ogenda kufuna obugagga obuli riyo waliwo obugagga nga bugagga si bugagga nga bugagga si bugagga naye ono alina Kristo Yesu ye mugagga ow'obugagga obw'esibo olubeerera Musumba obadde oyogera nenzijjukira nembako kyendaba ku mwami ono Kuluneriyo atunula waliwo abantu abalinga Kuluneriyo leero
agamba nze n'abasumba mbasinga kubanga nze ewange omuceere bwengula akasawo kilo 25 ngabako kilo 10. Ate nze ewange sirya nzike kyaggulo. Ate nze ewange benakayamba ku school fees bayitirivu. Banenga abantu obakoze bulungi. Byokoze birungi. Weebale nnyo. Naye olina kyobulako. Ono omwami yali mu Bayibuli nti okusabako n'okugabako mbuye n'ab'ennyumba ye no bonna baali basabi, baali bawayo obulamu bwabwe, bakoze bulungi. Naye Katonda bwe yalaba nga agenze genda mu Geyenna butalokoka, nga kimubulako okulokoka, n'amutumira omusumba Peetero, omusumba omulokole. Peetero yasigala mu bigere bya Yesu, yali mu batume. N'amugamba genda ogambe Peetero akyaleko mu nnyumba yo. Peetero waaliwo omusajja Simooni yali amukyazizza, eyali eri ku nnyanja, omuwazi w'amaliba. N'agamba muyite aveeyo ajje ewuwo. Tugenda kulaba olunyiriri, waliwo olunyiriri Simooni obudde bukyaliyo. Tugenda mu saaviisi obudde butambula. Mukama yebazibwe. Batulinze ku Kanani omuliro gugenda kwaka. Haleluya. Bayibuli egamba nti Peetero ng'alina okujja ewa Koruneriyo. Naye Bayibuli nti bwe yabassaako emikono, ndowooza musumba olabyewo, ne bajjula Omwoyo Mutukuvu. Ono Koruneriyo yali akola ebibala ebirungi, yali akoze bulungi nga naawe bw'okola ewuwo. Naye obulako ekintu kimu, omusumba ono atalina mmotoka, ono atalina gaali, ono atazimbye ennyumba nnene, ono atalina nnyo by'amaanyi, ajja akuwe kye yafuna. Ekkanisa y'abalokole erina kye yafuna. Yafuna omusumba, yafuna obuweereza, yafuna Omwoyo wa Katonda, n'agwa ku bulamu bwe. Kati ono Koruneriyo kye kyali kimisingako kyokka, nga tabatizibwanga mu mazzi amangi, takkirizanga Mwoyo Mutukuvu, talokokanga, naye ng'alina ebikolwa ebirungi. Kati naawe by'okoze ebirungi bigattemu okulokoka. Yesu abiyingiremu, ojja kuba ng'otuukiridde. Kino kankusigire ekifaananyi. Kibanga bw'omanya nti kati taata yakola mu by'okulondesa, maama ye presiding officer. Kakati n'ova ewaka nga tolina ndagamuntu, ne mu register toliimu, n'ogamba nze njagenda wali nnonde. Muganda wange taata wajja kukulaba ne maama akulabe, naye nga toyina bikwogerako wali. Babikole bakunoonye mu Alex mwebaze, banoonye bamwebaze toliimu, banoonye ba Alex toliimu, bakugambe taata yennyini akugambe nti amazima mu Rugesa tokola ki? Toliimu. Weetika emikono okaabe ogende nga tolonze muntu gw'oyagala. Lwaki? Kubanga teweewandiisa. Leero tuze kwogera naawe nti weewandiise wano kati. Okwewandiisa kwe kwatula ku Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu bwo, obeere mu regisita y'eggulu. Ono Koruneriyo kye kyali kimubulako kyokka, nti bw'amala okukkiriza Yesu, si bya ddiini bino si bye twogerako, twogera ku bulokozi. Nti bw'omala okwatula Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwo, obeera full registered, owandiikiddwa bulungi mu abo abagenda mu ggulu. Lwaki? Oweereddwa ekirabo kye bayita Omwoyo Mutukuvu. Mukama yebazibwe. Mu Bikolwa by'Obutumi essula ey'okubiri olunyiriri lwa 38, Peetero bamubuuza ti naffe tukole tutya? Peetero n'abagamba mwenenye mubatizibwe okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mugibweko ebibi. Bwe mumala okugibwako ebibi munaaweebwa ekirabo, gwe Mwoyo wa Katonda. Leero naffe tuze kugamba gw'atuwuliriza era atulaba nti wenenye osonyiwe ne bonna abakola obubi. Bw'omala okwenenya n'osonyiwa, ate obatizibwe mu mazzi amangi. Musuma mugambe ntwala awali amazzi nze mbatiza. Oba akutwala weka, oba akutwala n'abalala akubatize. Omala okubatizibwa tukukomyawo mu kkanisa eyaffe ey'abalokole, ne tukusabira n'oweebwa ekirabo kye bayita Omwoyo wa Katonda, n'oba ng'otuukiridde. Teri kirala ky'obuuzibwa ne ky'obuwanjibwa tekiriiyo. Wekkiriza okola ebintu ebyo bisatu, ojja kulaba nga obulokole obusembeza mu nnyumba yo. Ekisembayo toddeyo kutya kwatula nti nalokoka. N'emikwano gyo boowa ku mmere, boowa ku ngoye zo, bagambe nze nakola ki? Nalokoka. Nalokose. Omusumba Kayiza njatuzizza, nze nalokose. Kijja tukola na bulungi ng'otambudde mpola mpola, n'ojjako ne ku Kanani wano
n'osinkana musumba n'omugamba ssebo nze no waffe ndi mulokole naye nayatulira ku rediyo amanya ku TV lwali lunaku lwa Sande omusumba Kayizi ng'atudde n'omusumba w'Eryantonde ne banjatuza kijja kukola amakulu ne musumba waffe ategeere nti TV etuukayo ekoze omulimu bwe guti. Mukama ajja kuba atukoze bulungi. Tubaagala nnyo. Tova ku mulamwa musumba agenda kutuddiramu ebigambo bino kubanga tulabye mu Ethiopia ng'agamba omusajja nti ssebo Filipo gano amazzi weegali mbatiza. Kati kitegeeza nti naawe leero tambulako gende mu kanisa obagambe nange muntwale mukole ki mumbatize. Tuyinza obutakubatiza ffe kubanga oluusi wooli walako naffe gye tuli, naye wooli wennyini wali omusumba w'abalokole asobola kikuyambako n'akubatiza. Bw'amala okubatiza n'akusabira n'ojjula omwoyo n'oyingira ekkanisa y'abalokole n'obeera naggwano w'abalokole. Nga Koruneriyo bwe yakola yatuma baleete omusumba. Teyafaayo ku bitiibwa ki bye yali ayina ne ku ssomero lye yali ebitabo bye yali ayina nabiki byonna bye yali ayina. Yagamba omusumba w'abalokole yekka alina okuntaasa ku nsonga eno. Temutuyitanga mu byakuziika byokka, mutuyite n'okubatuza obulokozi, mutuyite n'okubasabira mu maka gammwe, mutuyite n'okubatuusaako obuweereza obw'ekkanisa. Tubatuze obulokozi, tubasabire, tubabatize, muyingire obulokole mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Twebaza Katonda omusumba Alex olw'ekigambo ekirungi eky'essuubi ekireeta obulamu. Abooluganda, enjiri ya Kristo Yesu bulamu. Enjiri ya Kristo Yesu kuwonya, kusumulula. Buli lw'oggulawo eri Kristo Yesu agamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu n'ebirala byonna bigenda kubongerwako. Abantu banoonya ennyongeza nga tebannagula, bakayanira ennyongeza tebannagula. Naye bwe tukiiza Kristo Yesu atufuula ebitonde ebijja nga tumaliriza enkyene y'olwaleero. Owulidde essuubi ery'ekigambo kya Katonda, owulidde Katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna nga obulokozi tebuli mu byobugagga bye tukuŋŋaanya. Obulokozi tebuli mu bitiibwa ebyobufuzi bye tulimu, tebuli mu kumanya nnyo, buli mu kukkiriza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nga tumaliriza musumba Alex, waliwo abaatwegasseeko nga twatambudde dda. Nkusaba oddemu obuulire abantu puroguramu y'obuweereza tuve wano. Twebaza Mukama olw'obuweereza bwa leero. Ekkanisa eyitibwa Christian Evangelical Church Eryantonde. Tusangibwa ku luguudo lw'Ekooki ku petro eyitibwa Ripa Oil Petrol Station, era ffe tuli awo ku Kyambuka ku Model Primary School. Jangu tusabeko ffenna, Mukama ajja kukola bulungi. Kyemaliza nakyo nti omuliro gwa Geyeena tegumanyi kansala, tegumanyi honorable, tegumanyi pulezidenti, tegumanyi kabaka, tegumanyi ani. Omuliro gwa Geyeena gugenda kwokya omuntu yenna anaava ku nsi nga takkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe. Amakubo gali abiri, salawo oyingire ekkubo erikutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ndikiriza n'ebigambo ebyo omusumba Alex tusobola kuva wano nga sikwaniriza gwagamba nti oyagala kulokoka. Amen. Gwagamba nti oyagala kulokoka. Nkusabuddemu ebigambo bino wamu nange gamba tayi Mukama. Nkwebaza kubanga ntegeeredde ddala nga ndi mwonoonyi ateeka okuzikirira. Naye lwe ssuubi lye nfunye enkyene olwaleero ery'ekigambo kyo, nzija gy'oli nga neenenya era nga nkyuka era nga nva mu makubo gonna ge mbadde ntambuliramu agatali ga Bakatonda, gonna nga vuddemu era nga lese. Enkyene olwaleero nyaniriza Kristo Yesu okubeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwange okuva kaakano. Mpa amaanyi n'obusobozi okuwangula ebyo byonna ebadde bimpangula nga sinalokoka. Nzijuza omwoyo gw'omutukuvu, tambuliza munono n'ekigambo kyo era nnyinzisa bale ebibala ebyekwenenya kunenenyeza. Kwebaza Kitange, kwebaza Kristo Yesu okunjagala n'ondokola. Gulumize batenderezebwa mu Kristo musabidde. Amiina. Gwazeemu essala eyo olokose. Naawe abadde asisimuka, Mukama akuzziza obujja. Genda onoonye ekkanisa eri ku musingi gw'ekigambo kya Katonda, oyanjulire omusumba agenda kukwaniriza era agenda kukulaga engeri gy'ogenda okutambuzaamu obulamu. Nange njagala okukwaniriza ku Divine Harvest Christian Church
twatandise dda jangu tusabe ffena Kipamba zone Makindye Salama Road tukwaniriza mbadde Musumba Kaiza Edward nga bulijjo tusinkane bukyejja Musumba ng'oli eyo nga oyagala okujja okugabana ekigambo kya Katonda oluggi lugule jangu tukole entegeka ku social media ate obuli esuubira ekigambo kya Katonda tusinkane bukyejja Mukama abanjagalye.